akakiiko ak'ekiseera Parliament ke yassawo okunoonyereza ku vulugu ali mu kittavu ky'abakozi ekya NSSF kagenze mu lusirika okwetegereza ebiwandiiko n'obujulizi. Akakiiko kano bye kazze kafuna okuva mu kunoonyereza kwako olwo katandike ku ddimu ly'okubaga alipoota gye kajja okwanjulira Parliament bw'eneebanga ekomyewo okuva mu luwummulo olwa ssabbiiti ebbiri lw'erimu. Akakiiko kano ssabbiiti yonna ewedde kabadde kasinkana abantu ab'enjawulo abazze bakawa ebiwandiiko eby'enkizo omuli n'obujulizi ku vulugu ali mu kittavu ky'abakozi ekya NSSF ayinza okuviirako abakozi okufiirwa ensimbi zaabwe singa tagonjoolwa mu bwangu ate ne badda mu kukaabira mu lwayo abawaŋŋanga mu lwawa Kasanke. Omu ku vulugu akakiiko gwe kazze kanoonyerezaako yakwata ku ngeri olukiiko lwa NSSF olukulu gye lwalondebwamu nga waliwo ekiwayi ekirumiriza eyali omubaka w'abakozi Dr. Samuel Omochi okuva mu mukago gw'ebibiina by'abakozi ogwa Kofutu okulondebwa mu bukyamu ku lukiiko luno. Job Richard Matua omu ku balabikako eri akakiiko kano yalumiriza Dr. Samuel Omochi okweronda ne yeefuula memba wa boodi ya NSSF ng'abakozi baakulembera tebamuwanzeeko ddusu ne yeefuula Kamalabyonna ng'eggala essajja erikuba ennoga ate ne litta n'ensekere. Kaakano Dr. Samuel Omochi yawandiikidde Sipiika wa Paalamenti nga yeemulugunya ku bigambo ebyo era yalayidde nti tajja kuddamu kulinnya mu kakiiko kano ke yalumirizza okuba ne kyekubiira ng'ate kandibadde nampawengwa ng'ekituuti kya mayiro. Ensonga endala akakiiko gye katunuulidde ennyo ekwata ku nsimbi obuwumbi 6 minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi ze yawandiikako ng'asaba okuweebwayo. Olukiiko olwa boodi minisita w'ebyensimbi Matia Kasajja ne yali ssenkulu wa NSSF Richard Byalugaba baategeeza akakiiko nti minisita Betty Among ensimbi zino yakola nsobi okuzisaba so nga ye minisita Betty Among agamba nti ebbaluwa gye yawandiika yali eyagala ssente zino zibeeko bye zikola mu NSSF so si mu minisitule y'ekikula ky'abantu nga bwe kyogerwa. Akakiiko na buli kati kakyalemereddwa okumanya amakubo gennyini amatuufu ensimbi zino gye zaali ziraga kubanga ne Richard Byalugaba yennyini ku lwokutaano lwa ssabbiiti ewedde yabuulira akakiiko kano nti amakubo minisita gye yali atwala ensimbi zino nti tegaali malambulukufu nga birimu ebyakkomekkome ng'erigenda ebubebbere. Akakiiko kano ak'ekiseera era kaliko bye kazudde nti waliwo software NSSF gwe yagula n'atongozebwa Richard Byalugaba okukolera abakozi abatereka mu kittavu kino kaadi ezikola nga ATM wabula software ono n'okutuusa kaakano yagaana okukola. Software yona ayogerwako kitegerekese nti yagulwa ensimbi buwanana obuwumbi bw'eza Uganda 22 wabula ensimbi zino zaafa Togge kubanga software yono yagaana okukola okumufuna kwali kutengejjera busanga asaba oluwanga obulamu. Akakiiko kano ebiwandiiko ebikwata ku vulugu ono wamu n'omulala kagenda kubyetegereza. Ensonda era zibuulidde laadiyo ya Kabaka eno Kyabasa ensajja ti akakiiko mu nsisinkano eno mwe kagenda n'okusalirawo obanga kaakuyitayo abantu abalala babeeko bye bannyonnyola okusinziira ku bujulizi bwe kalina wamu n'okusabayo obudde obulala kubanga bye kaakazuula biraga tikeetaaga obudde obulala mu kunoonyereza kwe kaliko. Abagoba ba takisi mu paaka ez'enjawulo mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala na buli kati bali mu gwebusami gunneemagaza nga banoonya abaana ab'okutambuza okudda ku masomero abamu tebabalaba. Omusasi waffe Lukenge Sharifu Kabikuwe. Bulijjo ng'abazadde bazza abaana baabwe ku masomero abagoba ba takisi mu paaka ezitali zimu mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala babeera ku mugano gagwanswa naye olunaku olwaleero bibaweddeko bw'otambula mu paaka za takisi ezisinga obungi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kizibu nnyo okusanga omwana w'essomero nga b'osanga babale ddala ate nga tebalina ebyo bye bagenda nabyo mu masomero gamba nga keesi awamu n'emifaliso. Abagoba ba takisi bagamba nti kino kivudde ku bwavu obuunya n'okuwunya mu ggwanga lino Uganda ng'abazadde abasinga olunaku olusoose tebazizzaayo baana baabwe mu masomero olw'okubula ensimbi ezibazzaayo. Twogeddeko ne Kawooya Muhammad ono nno nga ye yayogerera takisi mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala agambye nti embeera nabo ebasobedde kubanga banoonya abaana babatwale obwedda babeesonze naye tebabalabako. Mu mbeera y'emu abagoba ba takisi bagamba nti olunaku olwaleero tebongeddemu wadde shiringi 10 okusaabaza abaana b'amasomero naye babalinze tebabalabako. Ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu paaka enkadde mu kibuga Kampala.
Ebyongo bitadde ku mabbali ng'olusoma olusooka lutandise enkya y'olunaku olwaleero. Obwakabaka bwa Buganda bulabudde abazadde okulambulanga abaana baabwe nga bali mu masomero naddala mu kiseera kino nga waliwo emize egy'omukwano ogw'ebikukujju egiwulirwako mu masomero agamu egifuukidde ebyenjigiriza kasonsomolera ng'eriggwa ly'ettovu lisonsomolera ne gye litafumise. Okusaba kuno kukoleddwa minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma era ne yeebaza abazadde abajjumbidde okuzza abaana ku masomero enkya ya leero. Olwaleero nga amasomero gaggulawo olusoma luno olusooka olw'omwaka 2023 twagala okwebaza abazadde kubanga tulaba abazadde bangi bafuddeyo okulaba nti abaana badda mu masomero. Naye tusaba abazadde balemeko makuzzayo baana bagoberere abaana bano ku masomero nga bwe basobola okumanya bwe bali ne bwe bayimiridde kuba tusomoozeddwa ensonga z'ebisiyaga ebyatuyingirira naddala mu kitongole ky'ebyenjigiriza. Abaana abali mu masomero naddala abaana abaavu abaana abalina obwetaavu banyigirizibwa. Ekyo abazadde tubakubiriza bakwatagane n'abakulu b'amasomero boogere n'abaana baabwe bababuuze ebigenda mu maaso mu masomero. Abazadde balimo kulekawo bbanga ddene nga tebakebedde ku baana baabwe kumanya bwe bali. Osanga ekyo kinaagira nga kiweweezaako ku mbeera n'okubanga abaana baffe bali mu bukuumi obwetaagisa. Minisita avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu mu gavumenti ya Uganda Oweekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyinga asabye abayizi n'amasomero okuteekawo amakubo agatangira emize mu masomero. Muleme kwenyigira mu bintu byonna ebiyinza okubayigiriza empisa ezitakkiziganya na buwangwa bwaffe ng'abaddugavu. Mubeere ba mpisa nnungi, mubeere bantu balamu, mubeere bawulize eri abasomesa bammwe, mukolagane bulungi okulaba nti ttaamu eno ebeera yabyengera gye muli. Njagala okukulisa ennyo abaana aba siniya 1 apaayise okuva mu P7 n'ensaba abasomesa abazadde abaana baffe bonna gye bali mu masomero mbalabirire bulungi tubapeere kuteekewo embeera ekakasa nti abaana baffe bali safe, abaana baffe banaaba balamu, nti abaana baffe tebajja kubaako kintu kibatukako nga bali ku ssomero. Ate ye minisita w'ebyobuwangwa obulambuzi n'ebyokwerinda mu Bwakabaka bwa Buganda era nga yakulira amasomero aga Gombe Education Services Oweekitiibwa Daudi Kyewalabye Male asabye abakulira amasomero bongera amaanyi mu kulwanyisa emize emibi mu masomero era wabeerewo n'empuliziganya wakati w'abasomesa n'abazadde ku nsonga y'ebisale by'amasomero. Kubiriza amasomero gonna gayongera okwongeramu ku maanyi kubanga embeera eri mu ggwanga tuwulira ebintu bingi bigenda maaso mu baana ate naddala nga tebabadde nabo oba gifibye nnyo mu baana naye giyingidde mu ggwanga abantu ab'ebika byonna ng'okukozesa ebiragalalagala tobola n'okulwanyisa ensonga z'ebisiyaga ebyogerwako. Lwekyo tusaba amasomero emitendera gyonna galabe nti kwongera okufaayo okugoberera abaana abo n'eriisa ejjogi naye si kubagobererabo kokka eno okuteeka aboogerako nabo ku mitawaana egiyinza okuvaamu okuyingira mu bintu ebimu kwalabana n'ebiragalalagala oba oliawo n'emize emirala gyonna. Ate tusaba n'amasomero gonna naddala kuba amasomero manyi mangi galina nnyo abantu ababeerako bayitanga bachaplain abali obwemyoyo bwe batyo bongere ku mulimu gwabwe naye si mulimu gwa amasomero gokka naye n'abazadde nabo okuteekayo essira okulaba nti abaana abo bongera okubabuulira n'okubagoberera ate n'okwongera ku mukwano gubawa abaana n'obudde wabbawa abaana. Ate omu ku batandise era abaddukanya essomero lya Mount St. Henry's High School Mukono Jackie Kasozi ategeezezza nti basazeewo beetegereze ebintu abayizi bye bakomyewo nabyo mu lusoma luno era n'awera nti si baakukkiriza muyizi yenna anaasangibwa nti yeenyigira mu mize emibi egiyingidde mu masomero agamu ensangi zino. Abazajja abali eyo Mount St. Henry's High School Mukono wadde erya senior 4 nga tebinnadda naye tulina essuubi nga tujja kukola bulungi nga bwe twakola omwaka oguwedde. Twogera okubasaba nti bwaleeta abaana ku Mount St. Henry's High School Mukono ku mbeera eriwo eya empisa ezitali nnungi ezigenda mu maaso naddala ez'ebiseegu ffe ng'essomero tweteeseteese nti era nga bwe tuli nti tuli ssomero eryatandikibwawo ku musingi omukatoliki. Omusingi omukatoliki guyigiriza nti omwana azaalibwa maama omukazi ne taata omusajja era tumanyi nti tugenda kikwasizaamu ffekka ng'abasomesa naye n'abazadde tulina olukiiko bwa PTA.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara tangawizi tea amajani agawa Kiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Essomero lyonna lirina eddembe okugaana omwana yenna atalina bubonero bwe lyagala nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bwannyonnyola. Kooti terina buyinza bukaka ssomero lyonna kukkiriza mwana kumwadimitinga nga tafunye bubonero ssomero lye bwagala. Kooti teyeteeka mu kifaananyi kya ssomero nekola decision essomero gye lyandikoze. Kooti wesobola okuyingiriramu nekaka essomero okukola ekintu ng'essomero liganya okukola ekintu ekyo ekiri mu mateeka gateeka gaalyo oba nga liganya okugoberera amateeka ga Uganda. Naye essomero nga lyasetinga obubonero okuadimitingira abaana omwana n'atabutuusa, kooti terina buyinza bulagira ssomero kumwadimitinga. In fact terina buyinza obwo kulagira ssomero kuadimitinga muntu. Ng'eggye lya Updf lijaguza emyaka 42 ku lunaku lwalyo olwa Tarehe 6 kasookedde nga litandika olutalo olw'ekiyeekera bwe baalumba enkambi y'e Kabbambe Mubende. Abamu ku bakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bakukuluma olw'engeri eggye gye liremereddwamu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwalyo obw'okuzimba amasomero n'amalwaliro mu budde bwe lyasuubirizibwamu. Olunaku lwa Tarehe 6 luno lukuzibwa bulinga 6 omwezi ogwokubiri nga lukuzibwa okujjukira ekikolwa ekyakolebwa abasajja 41 abayina emmundu 47 nga bakulemberwamu munnansi Yoweri Kaguta Museveni okutandika olutalo lw'ekiyeekera ku lunaku olwo nga balutandika na kulumba nkambi y'amagye ey'e Kabbamba. Emikolo gy'olunaku olwaleero gikwatiddwa mu disitulikiti ey'Embalala. Omubaka wa Parliament wa Busiro East Medad Lubega Segona Kali Amaggwa agambye nti eggye lya UPDF lyatandika n'ekigendererwa eky'okukuuma emirembe mu bannansi naye ate kyennyamiza nti ate amagye nago geenyigira mu ntalo ezitayamba bannayuganda. Waliwo ensonga eyatwala bakadde baffe mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'Obote kubanga yali etufuga bubi. Bagenze okumalawo effuga bbi eryali lyekolebwa nga liisibwa mu magye agali aga government. Singa babadde nga bonna bakyaliwo abawaayo emmere ente zaabwe enkoko be babbako enkwale ku mitego bandibadde bakugamba nti abaatukulemberamu baatufera. Kubanga ebyabatwala mu nsiko byonna baabiddamu. Obusosoze mu mawanga bugendera ku mulundi guli. Mu bufunze baatulimba amagye gakuzibwa omuntu omu. Wabula ye Kano Okeiro Kogota amyuka ayogerera ebikwekwete eby'Operation Shuja ebyokufuuza abayeekera mu kitundu eky'Ekongo agamba nti basanyufu nti basobodde okukuuma emirembe n'okulwanyisa obubinja bw'abamenyi b'amateeka omuli nti n'abayeekera aba LRA. Tusobodde okukolera wamu ne b'amayingi ne tufuna eddembe. Lwaki? Kintu kikulu nnyo, eddembe kikulu nnyo kubanga weritali tewabeerawo maali. So eddembe lituyamba okukola emaali, okugaggawala n'okubeera n'essuubi nti bwe tuba nga tetunaba kufuna bugagga tujja butuukako. Ekintu ekirala tufunye enkulaakulana nnyo mu bya factories, abantu ge magye n'amagye be bantu. Ye Benoni Nsamba akiikirira atwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'Empigi nga ye kansala akiikira buwama ku disitulikiti ategeezezza nti amagye baagawa contract okuzimba ebizimbe ku malwaliro ag'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi mu bitundu okuli Buwama, Kituntu n'ebirala naye n'okutuuka kaakano gakyerimye okumaliriza emirimu egyagaweebwa. Wabula minisita w'ebyokwerinda Vincent Pererio Bamulanga Kisempijja agambye nti amagye gakola emirimu mu nkola ya kikugu ate nga gakozesa ensimbi ntono. Poliisi mu Kampala n'emiriraano etubidde n'obuwanga obw'abantu 3 n'eccupa z'omusaayi nga guteeberezebwa nti gw'abantu oba bisolo ng'ebizudde mu ssabo ly'omutuuze e Masajja mu bitundu eby'Ebusaabala.
Mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi, musajja mukulu ow'emyaka 50 John Magombe omutuuze mu ggombola ya Makindye Ssaabagabo asangiddwa ng'aliko ebisigalira by'abantu byakukulidde ekiwalirizza poliisi okumukwata. Amyuka Ssekamu wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lukka Owesigire ategeezezza laadiyo Kyabassa nti omukwate akyakuumirwa ku poliisi ey'Ekatwe ng'okunoonyereza ku bisigalira bino bwe kugenda mu maaso. Mu ngeri y'emu poliisi ekyatubidde n'emirambo gy'abantu babiri okuli omujaasi wa Updf Moses Mubangizi n'ogw'omukuumi w'ekitongole Otimu Uroni abalwanaganye Sabbiiti ewedde okukkakkana ng'omujaasi wa Updf akubiddwa amasasi olwo ate n'omukuumi eyagamukubye abantu ne bamukkakkanako ne bamukuba okutuusa lwe baamusse. Omuntu omunga naye mukuumi w'ekitongole eky'obwannannyini Wana Simon akwatiddwa ku bigambibwa nti yawa Otimu omwaganya okufuna emmundu gye yakubisa omujaasi wa Updf n'amutta nga bino byonna byabadde Katwe mu Kampala. Wabaawo obukuubagano masekati g'Otimu n'abasirikale bano ab'enjawulo era ekyamuwaliriza okuddayo gy'abadde akuuma okukumawo n'emmundu. Mbeera eyo omusirikale omu ow'amagye Mubangizi Moses yali kugijje naye n'asobola omugwira mu bwangu ddala n'amuggyako emmundu yo n'agikwasa munne. Kino tukyawaliriza Otimu okuddayo eri munne Wana Simon gwe bali bakwasiza emmundu okugimuggyako n'akozesa emmundu y'emu okujja okukuba omwami Mubangizi Moses n'afiirawo. Ebyo nga bikyali awo, poliisi y'ebidduka mu Kampala erangiridde nti wagenda kubaawo okusanyaala kw'entambula mu bitundu ebitali bimu nga kigenda kuva ku bajaasi ba UPDF abagenda okuyisa ebivvulo eby'emikolo gyabwe ejja Talehe City egikuzibwa olwaleero. Rogers Kaumansereko nga muduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabassa mujugumiza ggwanga nti ng'oggyeko ebivvulo ebigenda okuyisibwa eggye lya UPDF ekibuga Kampala kirimu okuddaabiriza enguudo okugenda mu maaso omugotteko gw'emmotoka ezitwala abaana ku masomero. Bw'etyo poliisi n'esaba bannansi bakozese enguudo ezeesudde ku kibuga. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Isaac Waswa omukugu mu ndwadde ez'amaaso annyonnyola nti ebitaala ebiteekebwa ku mwana azaalibwa nga tannatuuka bisobola okumuviirako okufuna obuzibu bw'amaaso. Lights ezo ziba kyezibakola ku maaso. Kakati kyezibakola ku maaso akabubi ako eriiso bwe liraba byolaba bisindikibwa akabubi ako ne kabitwala ku bwongo. Akabubi ako bakayita retina. Kakati abaana abo bwe bateeka mu bitaala ebyo akabubi ako kalina kye kugamba koonooneka, era bwe koonooneka ebiseera ebisinga omwana oyo batomuyambye akula nga muzibe. Condition y'abazungu bagita retinopathy of prematurity. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Lwali bwe luti emyaka 42 egiyise nga mukaaga ogwokubiri 1981 abasajja 41 nga balina emmundu 27 ne boolekera enkambi y'amagye ey'Ekabbamba mu disitulikiti ey'Emubende gye baakolera obulumbaganyi obwaggulawo olutalo lwabwe olw'ekiyeekera olwaleeta NRM ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa mu buyinza. Mubamu ku baali mu bulumbaganyi buno ye Charles Tusiime Lutarago ataasobola kutuukira ddala Kabbamba oluvannyuma lw'emmotoka gye yali avuga era nga mwe mwali n'omuduumizi waabwe Yoweri Kaguta Museveni okufuna obuzibu olwo ye n'alagirwa nti asigale mu mmotoka abasigadde bagende bakole anti bulijjo ekibaawo kimala ekyenyi ky'omulungi kimala ennyonta. Charles Tusiime Lutarago y'omu ku bannansi abaawummula amagye omwaka oguyise era nga we yagannyukira nga ali ku ddaala ya Brigadier General era nga yabadde aduumira amagye agakuuma abakulembeze ab'ennono bonna mu Uganda okulaba nga ebyokwerinda byabwe bibeera tterere nga nnyindo ya nte. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde munnansi koone yagannyuka Brigadier Charles Tusiime Lutarago nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi. Mwali muyina essuubi nti munaavayo mu nsiko? In fact, preparation is that and kenaku mugaga. We prepared, we went into meetings, then we decided that on 6 Awamba should be attacked. Olunga muli ludda wa Matthew Rukikaire. Washikaire twagenda yo nakunganya. Nagenda yo nze daletinda yo ndi n'abalala. Nga waliwo emmundu ze twali tulina
okwoza. You can call it cleaning. Buli muntu alina ensonga yamutwala mu nsiko nasomako Kano Pecos kuteeso oba yasanga road block ne bamugamba yeevulungula embisooto. Nze bali bagenda kunkwata. Nga bakwagaza ki afande? Omanyi regime eyo teyali nungi. Kubanga singa twagenda era sikiri banditukutte. So to avoid problems nitugenderawo. Mwalina essuubi nti munaavaayo mu nsiko? Kakati twajanga tuli equipped. Atomanyi bw'obeera n'omwana omuto. Aha, ebiseera bye walina emyaka emeka? Ndowooza nga 2. Wali muvubuka nnyo? Twajja wano tusanga preparations naffe tuyingiramu naye na recruitment naye teyaliiwo kubanga we almost knew each and everything and every person that was involved. Nga mwemanyi? Nga twemanyi. So okujoininga nitugenda wakiikeire twaze embundu era gye twaviira. Kubanga kati olaba bannamu abamu be mwalwana nabo Kano Dr. Kiza Besigye, Kano Henry Tumukunde, Brigadier Major General Mugisha Muntu yali Army Commander wammwe, abo bonna batuuka ekiseera ne bagamba nti nga balaba system bagamba tekyali ku luguudo kwe yali na kutambulira. Abo we bati ogamba otya? Good enough wona we bali. Ngendo kwongerera. Banonyo babuzi. Nemmwe temwalumwa nti bannammwe batuuka ekiseera ne babagendako nga bagamba ebintu tebitambula bulungi. Of course, olina okulumwa. Omuntu nga muntu afande muntu was a fantastic commander. Bonna Besigye kubanga bona twali gwesemanyi. Naye ate muntu wasalamu n'agenda okukwagala kwe. Ennaku zino waliwo enkaayana wakati wammwe bakulu abaalimu n'abavubuka. Waliwo enkaayana we baddewo wakati wa General Kayindu Tafire ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Mwezo bwe muziraba ezo enkaayana bwe zityo mulowooza ki? Tulowooza omwe ku abo waliwo atalina discipline emuyamba. Omu ku bo gwe mundabayo ku bo ani ayinza okuba atalina mpisa? Genda babuuze bombi. Kamu naye ye enkayana weeri kubanga era waliwo ne bajje abaalabibwa nga bo bakoneramu President akome mu 2026. Oyagala kugamba nti nawe walimu? Nze nalaba kifaananyi ky'abaafande abaazirwanako bajje abo ekiruhura oshere. Ne ŋŋamba nti kakati bo engeri gye baawummula lwaki tebawa ne munnaabwe amagezi nti naye agira awummule? Era bakimugamba dda. Mwatuulera nga bajjeno ne mumuwabula nti yandibadde naye awummulangamu? Naye tayagala. Tannatuuka, akyalina ebyokukola. Naye olowooza ekyo tekiyinza kukosa ggwanga gye tugenda mu maaso? No, omanyi ekintu bwekirwawo mu ddiiro bagamba nti n'ozina bulungi nnyo engoma bwesirika naye ng'atuula. Nti olwaleero mu NRM omuntu asinga kati okulamuza alaga nti ayinza okuddirira President ate ye mutabani we. Mmwe ng'abalwanyi abaalwana mukiraba mutya eringa failure niyo party nti temwazimba cadreship yali ejja kutekinga over nti alina kuba ate mutabani wa President yetegese? Ebiragiro bya Updf bigamba nti wali muntu kwenyigira mu politics nga tanawuumula. Simanyi nga gwe journalist bw'okiraba otya? Anti era abantu bagamba nti kiringa ekiraga nti ye alinga ali waggulu w'amateeka kubanga webalire ddala singa yenze olowooza singa wendi oba singa ndiruzira. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebanda. Kirabu y'omupiira eya KCCA egukyangira mu liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League ekansizza omuzibizi Mustafa Kiza okubakyangira endiba okutuuka ku nkomerero ya sizoni eno. Mustafa Kiza ku kirabu ya KCCA akomyewo omulundi gwakubiri ng'abadde yayabulira kirabu eno mu Julayi wa 2020 n'agenda mu kirabu ya Montreal Impact mu nsi ya America gy'ava n'agenda mu Portugal ate kati gy'avudde okukomawo anti bulijjo ova toyombyewo otera okudda. Mustafa Kiza omupiira yagutandikira mu kirabu eya KCCA ento mu 2015 okutuuka mu 2016 wabula yagendako ku bwazike mu kirabu ya Maroons mu sizoni ya 2016-17. Mu Januari wa 2017 Mustafa Kiza yakomawo mu kirabu ya KCCA era n'azanyira ttiimu enkulu okumala sizoni 3 n'ekitundu. Mu 2021 ono yayabulira kirabu ya Montreal Impact n'agenda mu kirabu ya Aroca e Portugal ku ntandikwa ya sizoni eno. Kyokka ono yayabulidde kirabu eno oluvannyuma lw'enju y'ebbiri okulemererwa okukkaanya n'agivaamu anti bulijjo bw'osika
ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo. Mustafa Kiza kilabu ya KCCA agisanze yekulembedde ekimeza kya liigi n'obonera 50. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Waswa balamaga eggomba yagoba abalabe n'abalinyisa olusozi olunene olweyo nga baganda olwabalengera ne bagamba nti babali ku lusozi olunene ng'okuva olwo na buli kati olusozi olwo luyitibwa lunene. Abalabe bwe badduka awo ne balyoka babulira ku lusozi olulala oluliraanyeewo. Awo Mugabe Waswa balamaga n'aduumira abatabaazi be nti mubawenje. Awo buli mutabaazi n'akola ekyo nga bw'agamba nti mpenja balabe, okuva olwo na buli kati olusozi olwo ne lutuumibwa mpenja. Nga tugenda mugebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogwokubiri ogwa Mukutula Nsanja omwaka ogw'2023. Bwe lwali bwe luti mu 1977 gy'emyaka 46 egyakayita ensi yazuukukira mu mawulire ag'amagye agaali gazinze Namirembe mu maka ga Ssaabalabirizi ow'ekkanisa ya Uganda ow'ebiro ebyo Jakalia Janani Luumu ne gagaaza nti nga banoonyayo ebyokulwanyisa omukulu nti bye yali akukulidde. Ennaku zaali zaakayita ntono nga Ssaabalabirizi Janani Luumu awandiikidde President Idi Amin Dada ebbaluwa nga yeemulugunya ku byali bigenda mu maaso mu Uganda omwali ekitulugunya abantu n'ekiwamba abantu n'okulinyirira eddembe ly'obuntu okutwalira awamu ebyalimu n'okutta abantu mu ngeri y'ekyeyonoonere. Oluvannyuma lw'amagye okwaza amaka ga Ssaabalabirizi abalabirizi baakulubuuta ebbaluwa eri President Amin Dada nga bennyamira olw'obulumbaganyo obwali bukoleddwa ku Ssaabalabirizi kyokka ebyaddiira ekitaffe mu Katonda Janani Luumu okukwatibwa n'oluvannyuma n'attibwa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 0 Kenya omuliro gwaka abaayo boogera bwama oluvannyuma lw'ababaka mu Paalamenti okussa akazito ku gavumenti ya President William Ruto nti ebongeze omusaala nga bagamba nti bossi baakufuuka sebeevumya nsogobe eriiso teriva ku kyoto. Ababaka baagala gavumenti ya Kenya omusaala gwe bafuna egwongeremu nga guno ogw'emitwalo 71 eza Kenya ze za Uganda ezisukka mu bukadde 30 buli mwezi gwe baagala egwongereko nti guzitowemukko nga beekwasa akatuubagiro k'ebyenfuna akalimu n'ebbeeyi y'ebintu bya bulijjo eyeekanamye. Wabula bannakenya bawakanya enteekateeka eyo ey'ababaka ba Paalamenti era okwagala okweyongeza omusaala nga bagamba nti kitalo nnyo ababaka okwefaako okwekkusa bokka ne batafa ku bantu nga beerabidde nti okulya ennyingi si kuggwa maddu enkoko tegejja ntumbwe. Bannansi ba Kenya beemulugunya nti mu myaka 5 gyokka ababaka ba Paalamenti beeyongezza omusaala n'ebitundu 33 ku 100 ng'ate bo abalimisa n'abakozi ba gavumenti abalala omusaala gwabwe guzze gwongerwamu ennusu 8 zokka. Agavuddemu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuwuka bw'emmwanyi Metako ku kiwotoka. Essimu 0773 77 51 nga balina Esara Afro Chicks abaluza obukoko obw'olulyo n'okubugema era bakola n'emmere y'enkoko n'okukuwa amagezi mu by'obulunzi. Esara Afro Chicks. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti omuntu okuba nga tateredde ku mirimu gy'akola ng'agikolera ku bunkenke bwennyini nti y'emu ku nsonga enkulu ddala ezivuddeko obulwadde bw'obwongo n'obw'omutima okweyongera ennyo ensangi zino. Abayivu mu buto abaakuulanga amannyo ne bagassa mu nsonda balinde emmese zibawe ssente. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Gloucester e Bungereza ne balondoola abantu 10,000 abakozi b'emirimu egitali gimu. Ababangufu bagamba nti abantu abasinga tebateredde ku mirimu bangi beeraliikirira okubagoba. Abalala batya nnyo bakama baabwe olw'obukambwe nga n'abandi embeera mwe bakolera teyeeyagaza byonna ebibaleetera buli kadde omutima okwewuuba endwadde ng'entunnunsi ne ziryoka zikuba koodi. Namuzigo okutambulidde okunoonyereza kwa luno Dr. Stephen Garaga agambye nti abakozi bangi nti olw'okukolera emirimu gyabwe mu kweraliikirira obwongo butandika okufuuka obukosefu oluusi omuntu n'atandika n'okuwugukawuguka.